kakasakati teri kulanga kulala abembogo mubunji bwe mutyo nga mwalaze nga muwagira nga muyitawo ku semi-finals mugenda kutunka n'ab'Engonge ho zikulu ba kisolo tufudde Haji Nomanise Mwanga mugudde ku ngeri ko omwana abembogo sesanga yangambye musajja wanjovu agaye bisajje babyatuyita ko bitaka bigiro twali kiko bitwewanireko kiryange enjofu kakati no baba no batuse embogo teri kulanga kulala olwo mwana atula wanunga akola namulide nga yewana abayisewo bana ab'Engonge allalala nabo sibangu nnyo so tugenda kunyumirwa omupiira ogwo sabadde nno ngwade mpira muzibu nnyo ogwagenzi wano yogire ddala mu bunnya era ne bakulu ganga nti bazuzumbye okuzuzumba kwennyini era final penalty yamaze gwe mu kibede ya goalkeeper banaffe ab'Engonge yagaje akangu kube eyo sade esalawo nagati kati tusazeewo tuyiseewo tugeze ne bawaga kati ab'Embogo mujje munatukola ki munatuulira kikulaga ki nti mulenzi oyo olutaaya yomu ku balenzi nno bagolokipa abali successful ne masaza buddu yali etwala yasimbayo okutwala nagati kati kentutte kino kati kamyene mpira gwa Super League bwatyo n'avaayo n'agenda pira pisi z'obusungu bungi nnyo nga aganti wano utayita wano tuliyitawo ddi kale bwatyo lutaayo oyo nasobola okuyamba ekika kye okuba nti kiyitawo okweyongerayo ku mutendera oguddako ate nga gwe gwa final era nga beene yasiima dda era kusoma ezinga 26 agenda kubeerawo basanyufu byotoyinza kukkiriza abakulu abo abakulu ab'Engonge basanyufu nnyo okuba nti bali ku final naffe tugaa nti tubaaniriza mu final nga Embogo mutumwa mwolekaganyiza obwanga n'Embogo nasemba okulaba ku ssanyu lyabwe twali eyo ndoza mitiyana nabalaba musajja oyo senkatuka nga yakadde okuva e Bulaaya n'agamba nti nina okuyamba ekika kyange era abaddewo nnyo bayidawe ku sayidi eri so nga ate ne sayidi eno abaana baterewo omutindo gwenyini gw'ekika ekyagulu nalabeko Waswa Emmanuel nga y'omu ku basajja bali mu Ngonge abagezaako gitembeeto gituusaawo weetuuse byebika nno nga bwe bitambula tujja kwongera okuwa details zaabyo wali mu puroguramu yaffe ekisaawe emisana nga tukomyewo kaakati tugenze ku klabu zammwe ne UPL nga bagenda okuba litambula kituufu era kikakafu ddala klabu nga zongera okwenyweza bano bafuna bano abantu batambula okuva eno okudda eri amaklabu gongedde okulaga ddala mutuufu gaagala abazanyi abana bayisa mu sizoni eno lwaki simu ya SC Villa bagambye nti kusulira ku nvuvuumo nti bongera okufuna bagala okufuna Rashidi Toha bagala okufuna Rashidi Okocha si Toha wala Rashidi Okocha mabegako abali batugamba nti bagala nnyo abaana abato balina gundi ey'okuzimba era singa otuli mpira gye basembye okusaba n'otuli abavubuka abadde babeera fielded ku kisaawe wadde nga mulimu ababulaabulamu ko abataliwo ndowooza nalabika kandi sikyamulaba nnyo mu limelight naye abalala bali bangi nnyo bakomyawo boogere Lwanga bamukomyawo kati baga nti Okocha ono asobola okubaako kyakola ate n'agumyagumya bamu ku bavubuka bano jjukira abakulukulu abo bavaawo ku wadde si bakulu nnyo nga Gift ne Baale bava ku ttiimu eyo naye ate mulimu abalala abaasigalawo nga Semakula Senior Semakula n'oludda oluvuvumo nga bagaana kuzza ono yabadde agenze Egypt baga nti mwali mu ggwanga ate kasa Egypt kasa nabaga nti bayinza nayo okukola ki omugattako ku ttiimu eyo n'aba nti we yagavini Kizito gwe twogerako mugweri naye tetunnamanya binaggwera baade banoonya ne Hakimu Kiwanuka mu Luvuvuma awo nawulire naye bamunoonya abavira nga baagala bamugatte ku lisiti yaabwe naye simu bazinoonya n'essimu tebamanyi na simu kwali kakati gwe bamanyi essimu ya Kiwanuka abanganyi tebavira bamunoonya eyo saagala kulwayo naye nga mu Nvuvumo balaze nti n'omusajja ono Wondu Paraka era yakubirako obutirafunya badde akuba Rashidi Okocha bamwetaagira ddala bamugatteko naye ng'ebyo bikyali awo era abatulaze nti olunaku oluggulawo egimu ku mpira egiyira okugulawo liigi ya Uganda nakuzumwezi nga 2 ezigenda okugulawo ku liigi ya Uganda naawe olabidde nti mutuufu nawose etuuse ku nnyoge Villa yemu ku ttiimu ezigulawo wali ewankulukuku ng'ate egenda kuba ekyaza Kitala nkyewuunyiza nnyo nanyogerako n'omukungu wa Kitala ng'agamba ayagala tandika na ttiimu zinnene oba mukisa gwe gwamukutte simanyi oba yali akimanyi nti akalulu bwe kanaakwatibwa era bajja musuula ku ttiimu ennene simanyi kubanga yakyogeranga asaaga mukulu Kasozi mutwasinkana kwalaga nti nze njagala abanene ababeeyita abanene ogunyooke tutabuke nabo batuwulire nti ddala mutuufu tukoze eki omupiira gutabuse naye munaye kyeweesabidde era kimaze ne kituukirira wetwogerera nga SC Villa ennaku z'omwezi azijja kubanga 15 lijja kuba lwakutaano gw'omwenda bagenda kuggulawo n'abasajja ba Kitara FC omupiira ogenda kubeera ku Mutesa 2 Stadium ewankulukuku kaakati nno baga nti ogunywanga n'oguteesa olunaku leero mukujja kubako empiira emirala kubanga bikuliko empiira ena miramba gigenda okuggulawo ku olwo Mbarara City egenda kutunka n'enneeke wali ebbombo kati wano kintu kikusobere abantu ebisaawe babirina ewaabwe naye ate kati ebisaawe era bingi ebikyuseemu by the way
ekimu ku kikola eggulire wano ndi ttiimu ya Arua ebadde ku njego y'okusalwako egende mu big league olw'obutatuukiriza bisaanizo yamaze n'ebituukiriza wabula ng'ate ekisaawe tegenda kusambira mu Arua ate egenda kusambira eno Kavumba kati ogenda okulabira webayita okulya n'okukomba essowaani. Arua egenda kusambira Kavumba gye yataddeyo ng'ekisaawe kyayo ndowooza kyekyasobola otuukiriza ebisaanizo ebituukana n'omutindo gwa liigi eno eyogerwako naye nga kugaye nti Villa baggulawo ne bandaffe bakitala omupiira ogenda okuba ogw'amaanyi. Mbarara City ogenda kugulawo ne NEC, ttiimu ya Solitiro Bright Stars eggulewo ne Bull. Ayayayayaya UPDF ne banaffe aba URA olunaku lwe lumu olwo omupiira ogenda kubeera wa omupiira ogenda kubeera Bombo omupiira ogenda kubeera Bombo naye ndowooza wano essaawa zizijja okyukakyuka mukko kubanga kkiriza obagaana ku kisaawe kyekimu kulaga nti kujja kubaako emipiira ebiri. Bombo Military Barracks Ground gujja kubaako emipiira ebiri ku lunaku oluggulawo kitegeeza ogumu gujja kubeera ku ssaawa 8 ate omulala goberewo wali ku ssaawa 10 ez'akawungeezi nga bwe kinaaba kifaananyi era ndowooza tujja kuba tukubuulira biggwerawa oba bitandika bitya embeera bwiti bweri. Liigi eggwanga nga eggulawo ndowooza waliwo ono Gaddafi mujja kuba mutandika ne Vipers mpira ogenda kubeera Gaddafi Arena liigi ng'eggulawo ate nga mungeri yemu KCCA Express ate lujja kuba lunaku lujja kuba lunaku oluddirira awo nga mpira gimaze okuzanyibwako temujja kutandika olunaku luggulirawo ddala lwennyininyini byebyo nga bwe biyimiridde ku sayidi eyo. Nga tuvuddeyo ku liigi y'eggwanga nga bwetambula twagala tweyongereyo